Ekibuuzo kino kimbuuziddwa abantu bangi mu comment section. Waliwo n'abazze mu inbox ne bambuuza ekibuuzo kino. Kitegeeza video eyo yabuzeemu katono mwina kye mutaategedde. Okay, kankitereeze. Tutegere kuba njagala tutambulire ku pace y'emu mu revolution. N'ekintu ekyo kiri bwe kiti. Uganda is undergoing transition. Nkiddemu nabagamba Uganda ekyuka nga Kenya oba Zambia. Lwaki? Policies ze twakozesa mu revolution yaffe ze zimu nabo ze baakozesa ate ziri yakitinga mu ngeri y'emu. Unless ng'omuntu wamputu kwe kugendako ewa Gaddafi. Nenga tusobola okukyusa Uganda eyo nga Daniel Arap Moi we yakikola. Tusobola okukyusa Uganda eyo nga Edgar Lungu we yakikola. N'akwata entebe. Because they are the same forces. Okitegeera ekintu ekyo. Kati, since we are undergoing transition, nakugambye UN yabiyingiddemu. Era UN ne African Union bebawadde Museveni ekifo kino. Okitegeera lwaki? Ba Democrats bano oba ba capitalist bano wabeera baagala okukyusa peaceful transfer waagala obuyinza babwe bantu. Yensonga lwaki ekintu ekyo kyayitidde mu human rights ekyaleeta America ekyaleeta NATO Kenya kukakasa peace in the region. America eno n'aba NATO ba Democrats oba capitalist kweddiza region yonna lwaki obugagga bwabwe buli awo. Okitegeera nakugamba abantu bano banaku bayimiridde ku Africa. Kati be ekyabaleta baagala peaceful transfer. Bo bakimanyi nti emirembe wegibeera mu region ng'ensi tetabanguse butabanguse okukyuka basobola okukola business zaabwe. Yensonga lwaki Congo Abamerika bayingiddewo era nga bakulembeddwa Bill Gates ne Jeff Bezos be bakuyingiddewo mu ggwanga lya Congo. Kati bano baagala peaceful transfer in the region. Okitegeera ekintu ekyo kitya? Tunula wano Omumerika akugambye nti abductions ezigenda maaso mu ggwanga lya Kenya ne Tanzania zivaluatinga human rights which is a threat to their interest in the region. Nakugamba bana ekyabaleta interest zaabwe. Interest ki? Ekyaleeta Omumerika ye gold wa Uganda gwolina. Ye gold gwolina. Gold oyo Museveni agala muteeka mu kabinja ka BRICS. Naye saawe ntasobola muteekayo lwaki? Talina third factor. Yensonga lwaki Museveni oyo munaku gwe newebuuza Museveni waba alina gold oyo lwaki tamutunda n'afuna ssente? Ebyobugagga byonna babiteekako buloko. Ojja bimanya maaso awo wetulaga. Okitegeera ekintu ekyo. Kati ekifo kino then yo Omumerika kyekyamuleeteza interest z'Omumerika kutaasa dola, de-dollarization. Then Omungereza ekyamuleetawo decolonization. Alina ottaasa ettwale lye eri bayita Uganda Commonwealth State okugenda mu mikono gya Russia. Alina okitaasa. Okitegeera ekintu ekyo ezo interest zaabwe. Then kati Museveni ekyamuweeseza ekifo ekyo nakugambye bakoze akakodyo ka set a thief to catch a thief. Tega omubbi okwata omubbi. Museveni yakulira abduction zino yazikulira. Ruto azanyira ku script ya Museveni. Samia Sulu azanyira ku script ya Museveni. Okitegeera ekintu ekyo. Kati gwe waliwo ekugambye nti nga gwe mu ssomero wona abeera n'omwana nga mukyafu. Okwagala omwana na improving ku bukyafu bwe omuwabwa sanitary prefect. Then omwana ono talina ngeri kijagenda kunenya banne kubakwata bukyafu ate nga naye mukyafu. Kati yaba alina improving obuyonjo bwe. Afuuke muyonjo then akwata abalala asobola bakwata olw'obukyafu kuba ye sanitary prefect. Then number 2 ofuna omwana ow'effujjo mu kirasi n'omuwa class monitor. Kati effujjo lye lyakola tasobola kubeera class monitor ku executinga ekifo kino ate nga naye ayina effujjo. Kati kikyakola ayina okwekanyako ku ffujjo lye. Kati wano mu America akugambye abductions naye ani akulya abductions mu region ye Museveni. Kubanga mujjukira ne Samei Ruto yamuyitako simanyi father of the region. Kitegeeza yakulya abductions zino. Kati bo bamukutte ne bamugamba okay kino ekifo tukikuwadde ICDLR. Okitegeera ekifo ekyo. Ekyo just kifo si kyamaanyi si tekiri awo mukitiisatiisa naye nga kiriko ssente bazikuwa. Kubanga nkugambye baagala peaceful transfer. Ti Museveni waba atadde obwa president at least alina wanene ekifo kino. Okitegeera kyebaagala okumukola. Baleme muleka mu bbanga kubanga nakugambye senga tugwera mu dialogue eza UN tulina ozirespectinga. Size ziri eza nimudi. Ate wano Museveni tabeera na bargaining chip eryawe etiisatiisa. Nakugambye akaluke tugenda mu ka UN. Kakati okumuwa ekifo ekyo baagala peaceful transfer kyebakola oba transition. Kati bo bamala okuliyetinga beast gye bayita Museveni. Museveni bajiwa mission zaabwe. Abamerika n'Abangereza nakugambye Museveni Abamerika bano bamuyambako mu nsiko. Era mwaka gwa 1989 mwaka gwa 1988 yasayininga endagaano n'ebigani. Kati endagaano ezo mwalimu okugira okuprotectinga interests zaabwe mu region y'ensonga lwaki buli abadde mission y'Omumerika n'Omungereza Museveni yabaddewo. Kati bamuwadde ekifo ekyo kubanga bakimanyi nti obubinja bw'abayekera bonna obutigomya region bubwe. Era ensonga lwaki mission yatandikiddeko ya M23 kuteeka wansi byakulwanyisa.
Then number 2 bamulaze walala nti olina kudda wa Samei Ruto tukimanyi nti akalulu kano ake Kenya Museveni yakalimu era Samei Ruto okujja ku ntebe yali yagala kukyusizawo constitution ya Joe Bisanja akole ebikolwa bya Museveni ne bamugamba no tukulaba kyekimu ne Samia Sulu abductions yatandise za Museveni bona script yogiraba nti bajijja kwani ku Museveni kati Museveni alina okustopinga bino ne talina ngeri kijja agenda bistoping atenga mu Uganda waliyo violations ngayaganye ebivudde mu kalulu so ensonga kibamuwadde ekifo ekyo kugambye akakodyo ka set a thief to catch a thief okitegedde ekintu ekyo kati bwe kitu bwe kiri so sagala nnyo mugire nti ate bamuwadde ekifo bamu empoweringa nedda Uganda yegenda kuchuka kulw'emirembe egiri mu region kwa tebagala kuyiwa Musayi Museveni osenga tunamusika mu ntebe bagenda kuba tebalina option okujjako okumukuba yensonga lwaki ne wane Kenya gye bali era bala bagamba human rights n'okujja mu Uganda bagambye human rights na kugamba bano bo bakubira mu human rights sengo ogana byonna bakuwadde baba tebagina kya kukolera nga baleka abantu nga basituka nga bakuwa baba tebakyakulina ko option kati Museveni yalina okulondako oba mirembe oba kumpaka fe tulina kupika kimu protestive vote munansi genda kulonda. Then number 2 waliwo ebintu waliwo teke gye bali mu basiri waliza Museveni we yafulumiza ekifaananyi kya Golodi ono nabagambye Museveni ono ali mu kubala alina akanyebwa kali mu tutega kubanga Amerika bana akimanyi nti Golodi yabaleese kutaasa dola etaasibwa ku gold wa Uganda gwerina Uganda ne Congo fe tutaasa dola kubanga nakugaye tulina trillion eziwere nkaaga isobola okujja dola mu saturation gold tumulina kati ono yataddeyo ono gold ng'akatego kyovola media za Africa zonna ziri mu kuba Uganda ezudde gold ono gold bamuzuula dda kati Museveni alina teeke gy'abateekamu mutwe mbu abazungu bano babinyo tubeesigulirako abazungu mwebali mu bintu bya Uganda mwebali okitegera teri asobola bibajja mu lwaki mwebali balina interest ez'okuprotectinga mu region sina mu Uganda mokka okitegera naye ensi key countries okuprotectinga interest zaabwe ye Uganda ne Congo lwaki Uganda ne Congo balina gold omungi asobola okuba dola Uganda kulwa Bungereza Uganda is a strategic country okuprotectinga region yabo okuprotectinga Commonwealth states senge bategenze mikono gya Russia okitegera Bungereza wesinzira the richest country in all Commonwealth states in terms of minerals ye Uganda okitegera ekintu ekyo yensonga lwaki nakugamba nenteekawo ne challenge ne bagamba njagala omuntu ampeereza ensi Commonwealth state erimu ebyafaayo bya Bungereza byonna nga si Uganda kati balina ogiprotecting as interest yensonga lwaki tosobola bajja mu revolution yaffe kati batandise bakyusa obwongo bakyusa timing mbu olutalo abazungu bagala tubba twerwaneko simanyi tosituke twerwanirire then abazungu bano bajje nga ffe tulina bargaining chip mukulu eba basiriwaza lolo y'omuzungu mu revolution yaffe gwe muna Uganda tosobola gizanya nga bwe batasobola kuzanya lolo yaffe buli omu alina lolo ye gy'alina okuzanya lwaki ffe interest zaffe zetwagala mu bazungu kututaasa kuyamba kujjako Museveni kutuyambako kujjako Museveni bo interest zaabwe zebalina naffe tulina okubayambako kutaasa dola ne state eyo ne lolo y'omuzungu mu revolution yaffe eryetya then gombuli oba osobola ogizanya lolo esooka bagita economic sabotage etya kwavuwaza Museveni bakikola batya bamusala funding mulaba ne sente euros ze tugenda okuwola mu parliament bazijja mu bank si IMF na World Bank ebeeranga manerenda ku nsi kati bank eyo manerenda gye tujja sente kati ziri bazisala mu IMF World Bank zonna ne bazisala okitegera ekintu ekyo gwe munna Uganda bakugamba galako edduuka wiiki emu bweti nga tokola ng'owulira kizibu n'oteeka omumwa mu nnyindo banaalyaki tebasome tuli mu fees kati gwe tosobola kuzanya olutalo lwa economic sabotage nga Museveni yakufuula ddabo zedi zenkolawo zendya weetaaga muzungu okusala Museveni obuswa okumuguba muzaagowa okusiba looni okulekerawo funding okugimwanga USAID ez'ebisiyaga omuzungu n'azistopinga wazistopinga Museveni ajja kwagala okuba ebiraka kati agenda kunyigiriza mu nanso natayagala kusituka amuteekeko emisolo anyiige oyo abeeraawo okitegera ekintu ekyo tosobola gizanya gwe munna Uganda tosobola zanya economic sabotage. Then number 2 twetaaga okuziba amakubo ga Museveni gafunira mu sente zitya ng'amafuta ICAP amafuta tugwa mu OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries ekuli w'abazungu Museveni abadde yesunga sente z'amafuta netunga matojja gasima ogwo omuzungu yakikolako okitegera ekintu ekyo si muddugavu kati bino babateekamu mbuno omuzungu simanyi biki twerwaneko lolo y'omuzungu tosobola gizanya. Then number 2 senga tusituka Museveni onayagala mbu akozese amaanyi okutukuba atulise akozese ogw'obulisa maanyi bano bebayina emmundu ffe tetulina mmundu kati ze zirina okujja zimiji ziri ez'ettabu bajje bakube Museveni ng'atukutteko so eyo yerolo y'omuzungu
kati gwo munna Uganda omuzungu si agenda okulondera akalulu yensonga kitu preaching a protestive vote. Then number 2 omuzungu si agenda okujja kwekalakasize eyo nawe yerolo yo omuzungu si agizanya. So buli omu amanye rolo ye, buli omu alina rolo ye okuzanya. Omuzungu agenda zanye ye nawe zanye yo ate nga tumulaba yakuba bamongo sanctions si baddugavu.